Okusinziira ku mivuyo n'entalo ebiri mu kibiina ki Democratic Party waliwo okutya kungi mu bammemba baakyo tikyandiremererwa okuva mu matigga. Eno y'ensonga eyaviiriddeko ababaka ba DP mu Parliament okuyita olukiiko olw'enjawulo ku Hotel Equatorio okusalira ebizibu by'ekibiina amagezi n'okumanya ekiddako nga 2016 tannagoba. Mu bingi ebisinze okusimbibwako essira mwe mubadde okulonda kw'obukiiko obukulembera ekibiina ku mitendera gya wansi okwaliwo mu mwezi gw'okuna okugambibwa okuba nga kwalimu emivuyo mingi. Mu Gwokutaano, DP yassaawo akakiiko k'abantu 6 okunoonyereza ku nsonga eno era olwaleero kaleese bye kaazuula. Our work consisted of holding hearing sessions after studying the petitions. Okusinziira ku mivuyo egyetobese mu DP, alipoota eno ewa ekibiina amagezi okukola ennongoosereza mu ssemateeka waakyo okusobola okwewala emigozoobano gino gye bujja. Amendments in the DP constitution were a must as per current political developments in the country. Obuvuyo buno bo bammemba abeetabye mu lukiiko luno babusibye ku bakulembeze baabwe be bagamba nti beesuuliddeyo gwa naggamba ku nsonga ezikwatagana n'ekibiina. I think the number one person to blame or to account for this mess is my organizing secretary, Mr. Segundoji. Nalisirabangayo police kubera kitebe kyawa kya DP. Abantu ne batuuka okwetukumbula. Mugamba mulimu abantu abagambye tufikira kuyimirizaako National Delegates Conference okubanga egenda maaso. Ekyo ndi wamu nammwe tugammemba wanne. Waliwo ne bammemba abanookoddwayo abagambibwa okubanga baatuuka n'okuwamba ekitebe kya DP nga kati olukiiko olufuzi olw'okuntikko lufugira wabweru. Wabula ssenkulu w'ekibiina Norbert Mao bw'asituse okwogerako eri bannakibiina ategeezezza ng'ebiteeso byabwe bwe bijja okusooka okuteesebwako mu lukiiko olufuzi olw'okuntikko. We are going to the National Executive Committee and we shall consider your proposal. Wabula ono ayogedde n'ava mu mbeera n'atuuka okugeraageranya olukiiko lwe balimu n'ekivvulu ky'abayimbi ekiviiriddeko bammemba abamu okulwabulira. You cannot go to the meeting of the Nkuka and say you are taking a decision from Nkuka. Attitude we are receiving here. So you can see that you are also becoming a problem now. Newankubadde Mao yeetonze, entebe ezisinga zisigadde enkalu. Okusinziira ku bannakibiina waliwo okubuusabuusa kw'amaanyi obanga DP enaakola bulungi mu kulonda kwa 2016 olw'emivuyo egikyalemye okugonjoolwa. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.